Eddie Kenzo ne Irvine Namulondo Walema mbayina mu katambi awo nga bali bulala ate ye Fulufiga awakanyiza principal byayogedde mbu alimba ba sisters finally nabo bamaze ne beegwako kuli sister Bruno K sister Junior wamu ne sister Grenade ate omwana wa Zali omukulu finally naye amaze n'ava mu gaali Zali abadde yamukweka okuva mbuto we paka ate musajja watu okimuyitiriddeko n'avaayo yeyogereko mugamba mutya mwasibe mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpe like era nensaba gwe wenna atanaba ku subscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell lemeso wanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra nenyongera okusabira mu mwena abalwadde abakosefu tinsaba ekisa kya mukama ate kibatuukeko ba mikwano BF Suma Herbal Research Clinic bajanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna so munange bakubire kate wefunire ebisinga omunange wano waliwo yagenze n'atakinga Bobi Wine naye maama bafuuti soja kye bamukoze alifa kirojja mulina maaso wano kwegamba nga kye bamukoze enkoko ndowooza eyinza kikola bwana bwa era agambe taliddamu kwogera kigambo kibi ku Bobi Wine nti kuba waddamu n'ayogera bandi mutwala mu ddwaliro nga tiyitibwa ku TikTok okuno ziboggola ziruma ziruma aina zi pitbull German Shepherd zichiwawa ziruma eferi nalyoke kwate entegatega nono nyala jo content nga tukyamulaba anti for you page rikwaliko challenge yo kati buli wobikula kukuvuma kalaba akatwe kalaba obulago bulingo bwato ye munange Modo Music alifa roja abaana ba Bobi Wine nti bali basabula manyi ayina ebigambo byayogera awo principal nga amaze okutuukibwako obulumbaganyi ne naye message eyo teyali mbi singa oboji wadde obudde kati waliwo abataagitegero bagambe bulungi kye bakoze mwana mulenzi alifa kirojja bwe tweyongerayo ewa Eddie Kenzo munange ne Irvine Namulondo balabiseeko we batyo nga balabaawo nga balimbu selfie yena Irvine Namulondo ennyambala lekaleka maama nawankubadde bannange abantu boogedde bingi wamma oluvannyuma lw'okulaba Eddie Kenzo ne Irvine Namulondo wamma nga bali weebatimbu kyandibanga ne Rema Namakulu okuva ewa Eddie Kenzo ayinza okubanga mwana muwalondo mukwano gw'enfanfe amubeera ku bampa ayinza okubanga naye akiyinamu omukono naye nga nyongera obbajjukiza Irvine Namulondo ono yasooka kulaba Eddie Kenzo then oluvannyuma n'alyoka alaba Rema Namakulu kati simanyi oba lwaki ate mwakitutte bubi ono mukwano gwe baavadda Eddie Kenzo nga yakaveeri ewaffe ku street kali gwe tweyongerayo n'ensonga za munange ate mulowooza sister Kayimata abiyingiddemu muyina maaso wano nga ababuulira abagambe baddiya muli bakulu ebyo bye mwekola bibaweebuula buweebuuzi muyina maaso wano ate ayina enjogera gy'ayogedde nga amaliriza agambe gwe kiruma agenda amusange ewuwe naye amuwa ebibye bannange sister Kayima leeraze mwawufumuko Maimuna ne Derek musembere wano nina akaama kenjagala okubakuba mpozi n'entanda ey'okubasibirira olunaku olwaleero kakati okuva n'olwaleero njagala mukitegeere nti omumwa baagutondera kulya omumwa tebaagutondera kuyomba omumwa tebaagutondera kweyogerako na kwenyumyako kakati mbadde njagala mukadde kana akazigizigi ke mulimu nkimanyi kigenda kubabeerera kizibu ddala naye muwe ebitundu byammwe ebyekyama omukisa biddemu bisisinkane gwe Derek okyalina kasebbo waako kakyasobolera ddala okukumba naawe Maimuna kaaliitako tekaggalangako kaba kaggula essaawa 24 mubuwe emirimu egy'okukola mwekolemu omulimu busisinkane Derek osabe munnaggulewo oyingire okakube ekibaka ekitegeera ombulire oba munnaddemu okuteekawo eyimbiranye yammwe kitegeera obusolo mubuwe ebyokukola ensangi zino abantu tebakyalwanyisa mimwa balwanyisa bitundu byakyama bwe munaakikola ekyo mujjanga ne munneebaza muntikirangayo kiro ya sukaali nenywanywangako mpolampola ndaba ffenna tuli bakalomenti munansanga wano ewange ne mumpa kasukaali nga mumaze okukola ebintu ebyo bwammanga
Sister Kayima naye munnanga ate bw'atyo bw'aleese ndowooza ye eri ku baana abato bano ababadde beekubagana Deriki ne Muna. Naye omulenzi y'abadde asinga okuleeta wano olugundi bambi akawala kannannyabo keesonyiwa kagamba obundi si kale tukirekerawo. Naye maama omulenzi taweeza kale bwe tweyongerayo munnange ne Azawi si ye yafunye ebbina alina ebbina lyo yalifunye ebiseera bino n'emyezi 2 teginnaba kuwera. Naye maama aliyagaza bitya kati n'ennyambala yakyusa ayambala buli bufiiti bufiitingi wano wetutuuse baddiye ebbina nga lyagalwa bannange ebbina nga lirungi ku muntu naye luli Azawe yabadde ayambalanga wasaaze yeyambulira na byabalenzi nga yakoowa ebyabakazi naye okuva we yafunye ebbina nyongera obbajjukiza nti takyagambwako takyafugika apaana wetuli ate bantu bange bwenkongerayo nedda lyandre munnange nomukimanya akuziza omuwala enwawuli konna akawala kalungi kali fotebo bannange ye njogera ekindeke kinamu ate nga we mukalaba naye bajjaaji batandise dde okumukomerera emisumaali bamugambye ekyobadde okola abaana b'abandi naffe owuwo tugenda kimukola mbokali addakadda ne bantu mmwe lwaki mwagala okumalamu Daddy Andre omutima omusajja mumuleke bannange munamukutula akabambabamba kale wetuli wetweyongerayo ewazali munnange mutabani wa Zali omukulu amaze naye ejja mu ggalale agambye maama nsirisa ekimala naye ke kaseera nveyo mugala abantu bategeere nti oyina omwana omulala omukulu gwe wali watereka ewa mukwano gwe bannange madamu Zali oba mama wange nanjala muganda wa Ssemwanga ngomanyi ngaiga Ssemwanga era ensonga lwaki temukuze nga temundaba nga mwana wa Zali ensonga nti nakulira wa muganda wa Zali era nange ebintu bino nakajambi manyi nti mama wange yanjala ensonga lwaki mubadde temumanyi nga mwana wa Zali nakulira wa mukwano gwa Zali era nange ebintu ebyo mbadde nakajambi tegeere nti mama Zali byantwalayo ngewoyo namugenda nkuze manyi nga mama naye nga yali mukwano gwe amanya n'eddoboozi nze Patrick Ssemwanga era mutebubadde bubi okutwaliza wange ensonga endese ensonga za mama wange yenalamiza yosefu mubadde temundaba olwa ensonga endala yenzeera okuba nnyonnyola olunaku lwaleero madamu Zali oba mama wange yanjala awo nno wetuli ate bantu bange ekimala omwana agambye maama nze nafiira mu ggalale nange kanejje yebbanga lyankukusizza ebbanga lyankwese kimala naye maama Zali yanaategeeramu guno omwaka twali tukyagamba pasita Bujingo nti guno omwaka tali gwerabira ogwa 2024 naye maama ne Zali naye gwina envuga gye gumuvuzeemu eno twakamala bya Shakibu ate n'omwana avudde yagamba Zali gonzaala wantereke wa mukwano gwo bannange tufudde ate nga bituufu kuba omwana afaanana baganda ye bano abaana bazaliwe enkomyi awo siina kyala kyenyongeddemu apaana bwe tweyongerayo munnange ne principal muyina maaso wano ng'atunnyonnyola agamba nti kati wamma ye enjawulo weeri mbufunze agenda awunira ddala era muyina ng'atunnyonnyola embeera nga bwe yatandika ate ndowoozera paka n'egye byasembera ng'ali mu ddwaliro kansooke nkalabe ate male mbaddize fulufiga nga ye abiwakanyizza gwe byatuukako byanyumiza ate waliwo abiwakanyizza mu ngato zange omanye ngato y'eddibo gikuba neyulika n'ofuna n'obusago wadde butono ku kigere ekisago ekinene kyali wano kugulu kakuba egomba omukisa omunene teryamenyeka naye lyafunako kakuraka so n'okulumizibwa kati ekiwundu kigenda kigatta naye muli munda mukyalimu obulumi obw'amaanyi egumba likyalina okuwona mpola so ntambuzi namiggo lwa bulumi kuba sobola kusimba kugulu bulungi naye okusinziira ku basawo sina bulabe bonna kati obupapajo bwalimu basala ne babujjamu ne babulongoosamu ndowooza tewali kya bulabe kyamaanyi kyenyina okugjako obulumi obungi ebisigadde biwe essuubi so twebaza Katonda ti nkyaliwo kyova olaba nabo bakimanyi balaba nti ekyokuddamu kyakuntemula butemuzi ne batamanya ate ne baba bantemudde atawo mba ntandika butandisi omulwadde kati watuuse atuleetera akaseko atandise okusuuka kyokka maaso wano ye fulufiga awakanyiza ebigambo Bobi Wine byayogedde agamba alimba mbuye yeetegereza bulungi nnyo ebyaliwo ku ssiini kati ate oba ye yabiraba atya mbu okugulu wamba kwasigala kulikkirira mbu just wano
ku mpale we waayulikako akwanta akatono. Bobi Wine byannyonnyodde abantu si bituufu yadde n'akatono. Full figure mulina maaso wano ng'ate naye wamma ayongera obbakaatiriza. Bayibuli egamba nti olulimi lw'omwemba terulaba mukisa. Wavuddeyo n'ogamba nti akapapajjo kayingira mu ngatto yange yonna nesesebbuka. Kyagwanye engatto zo tezasesebbukako wadde. Kale nenfunako kakulaka katono nnyo wano ku mpale. Bwakye kyali kikusibya ekiseminti omugulu gwonna. Bino si bigambo byokoza press conference namba noyogera ku basanya noyogera ku basibe mbwa basibe abo kati bakkiriza emisango kubanga bano batubye abantu babwe mukwano no jagalo bere straight forward. Yogera ku baana ku basajja abatta abasirikale abalumanga polisi no teka bibo Kyagulanyi nga yeyogerera. Yogera ku baana abalumba polisi ne batta abasirikale babawambako emmundu nga beekuubya ku kusaidi yo. Yogera ku ssente ze wagaana ezayitanga mu muntu ow'emitiyana kubanga gwe wakigaana bakikuyingizaamu ate nze Kyagulanyi simunenya bakimuyingizaamu n'akigaana n'ekyo n'amagye gakimanyi. Yagamba nze siyingira mu byakola bomu era ssente yazigaana zayitanga muntu ayawo awooka waawonera. Yogera ku ssente Angelo Bw'ati ate Jennifer Full Figure Nakangubi naye nga nnyonnyola ye nga ye kyeyalaba ate ku kugulu kwa Bobi Wine kuba ye principal agambye nti engatto yonna yasensewuka. Kati ate ye Full Figure agamba yabiraba bulungi engatto teyasensewuka. Obulaba naye kati simanyi obaani mutuufu obaani atufeera kale wetuli bwe tweyongerayo munange ye Garo Child abikoze munange eno proposal ebadde eri Dubai. Mwana mulezi ng'agenda akolawo kapate ng'ayita mikwano gye ng'abagamba munange leero girlfriend wange njagala mu full official muteekeko akaweeta kofe nti otyo. Munange Garo Child abiganya agambye nze ndeka siina gayingira mufumbo ndaba n'abaliyo baddukayo budduse kiri mufumbo kyokyanga woolabaawo munange abatunga begayirira bambikiriza empeta gikkirize damu yes nenga mama Garo Child obusungu bwaliko nga yenna asuukiranga bannange simayina kumanyo bambye omuvubuka aswadde nenga ne waswala tewakyali kyazza omanyi kati nnaku zino omwenkanonkano gwajja muntu wefuulirako bavumbi ngamba mwe ba Boy Child naye naffe ba Garo Child ate twasazeewo emitima tugikalubye bubi nnyo. Nyini ddala nga woolabaawo naye nga bambi ekyamazima proposal yo tegenze bulungi wadde n'akatono abamu ebalesse mu maziga kale wetuli manyi nange obufumbo ennaku zino bwokya si ebiriyo si birungi n'akatono naye bulungi ate nga mukulembezezza Mukama Katonda. Bwe tweyongerayo munnange ba sisters bo bamaze ne beegwako mu maaso awo ngenda kubanga mbabalekera ku wamma nga balina emboozi zaabwe ze banyumya era ddala kituufu ba sister okuli sister Bruno K sister Tamare Mirundi Junior ne sister Grenade Official ngenda kubanga mbabalekerako ba mikwano era nze munzikirize mbasiibulire wano Omukama abampeere kyonna kye musinga okwagala gwe wenna ayagala Suvia News Extra. BF Suma Herbal Research Clinic bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna bakubireko ate weefunire ebisinga otoddeeyo n'olumizi lw'ebirwadde ebitategeerekeka nga ba BF Suma. Nze waliwo ekyaŋŋambye mbu sina maanyi ga kisajja laawundi 4 nakikubye laawundi 4 n'engweri nekiŋŋamba Junior atowera kati ne mugamba nkukolere ki what should I do era namututte ku poliisi yabaddabye ne gaasi wange yabaddabye gaasi wange kasawulira omukazi ng'asaba laawundi 5 abakazi baba loko lokalite mutawaanya abawala abali raised right ngali ng'ategeera bulungi akutonera woyina okumukwata bw'aba awulira tomukwatawo agamba naye lwaki tokwatamu terezaamu wano todde atakoza simajiatira abantu enduulu olekadira ekyalo tamale olaba okwewanya ebintu byonna funayo omwana w'omuntu wallahi ogenda kwetamu buli kyolaba ku nsi teri kintu kyakabi nga kubaayo na muntu oyo anti oba anayinza oba ndi ntya mwana nze nkwegomba n'okwegomba tukwegomba laba emmere bwetunula naye nze ekiwala kyaŋŋambye ekikombe ku nsundo Junior yankomba ku nsundo
Juni yababawala obajjawa. Ebiwala bino babisiru. Obajjawa abo. Meko obajjawa. Nikyana kino. Yajja n'enkyaca akutudde amasuuka gange. Nabagasi wange ono ow'etaano wa Starbucks. N'amuwa muganda we Costello n'ennyena ne mukimayo. Omwana yabagasi wange ono wa Starbucks ow'etaano. Julia ng'olabye n'abakazi b'ababagasi. Nze ndabye n'agakazi gano ndeka n'okundeka. Kamale bwakwata ka Guinness tosalibukako musale. Bruledi tubulire gye bajja omukazi. Omukazi wamugjawa naffe tugendeyo. Omukyalo namusala mu transit. Kunyonyi. Namugya mu transit. Mwana owulira ebintu bwe bityo mwana. Juni owulidde difference. Kati gwe abakubagasi wabajja nankulabye. Yenjawulo omulenzi agaye nti yasanga omwana mu transit. Naye ng'ate kyewuunyisa ono omwana nali simusuubira kubanga na mpisa z'alina. Kuba yali akubye, olesa nzeyo kagaalo nga kakubye weeru. Konna neŋŋamba nga kakubye kitomboyi. Nali ntidde naye okuba oluzungu lwange mbaka lubake. Nze nsiba ngamba abakazi even my friends. Namwe abali ku live eno nkimanyi ngenda bagamba manyi temwagala bagamba mazima. Mulekerawo okwasabira abasajja okwogera ennyo si kwe kuwangula. Sometimes you need to tone down as a woman. Tone down. Calm down. You cannot be exchanging with your man. Abasinga mwina abasajja, mwina boyfriends. The trick is toning down as a woman. Buli lwotakkiriza kutoninga down ng'omukazi. Ng'oyagala simanya kulaga nti nze ndi wakabi. Wekitegeera. Nze baby wange bwe yeekanga nga abadde raising their voice on me n'akikanaga anti ayinza okwetonda olunaku lulamba. Just kwekanga abadde ayongeza eddoboozi lye ng'ayogera naawe. Nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi. Kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde by'emitawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza. Olina omuntu takyajjukira ebijjavudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana, eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano tubayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bannange olina kansa atandiikiriza, ali mu stage esookola ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugamba ajja kusa akadala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokukyawo bannange tuna expowerman bw'abanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingiza enkwaso ze afuna premature ejaculation bw'aba tuuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias